Bola wanti nup yerine dagala. Yerina wenye bizibu byo wagira nup. Bola ba yerine dagala yerina wenye bizibu byo ebizibu. Enjara, enyonta, edembe, entambula, amasanyalazi, ebizibu nga bwentotodde byetuliko. Njagala tukkirize ebintu ebimu kati bigenzeemu entondo. Ebintu ebimu kati bya ntondo. Gwe bw'oba oyagala Nuupu londa eyo. Bw'oba olaba nga yesobola okukumalira ebizibu londa eyo. N'asooka akumenyera ebizibu nga bw'abimenye bye biruma abantu naye tabikolako. Ali busaabala wano omukulembeze. Yeyo awo kamwoca. Owange sooke mbe mu luroddo. Aigigi oba yali Aigigi Betty Kamya agudde mu bintu. Omulundi omulala tugenda beera nga tubikuwa mu ngeri emu. Peter Mpaka NUP gwe yali yawa flaga okubeera nga agikiikirira ku mutendera gwa MP. Ono nno avudde mu race. Ensonga zaawadde ezimujje mu race mbutuufu osobola okukiraba nti naye avuddemu teyeeyagalira. Tugenda kutunulira nsonga ki ezimujjeemu n'ebigambo bye tubiwulire. Oba oliawo omwekkaanye ng'ayogera ombuulire gwe ki ky'olaba mu musajja ono Peter Mpaka, kubanga omukulembeze lwe yabaddeyo y'omu ku bantu be yawanise mu maanyi amaanyi ag'ekitalo. Weebuuza ekimujjeemu kati. Of course nze nsobola okitegeera, simanyi gwe mukwano gwange. Tweyongereyo. Waliwo amawulire ge tufunyeeko okusinziira we tugajje nga batulaga nti waliwo kaweefuba ali mu kukolebwa ennyo okuggyamu abantu ba NUP mu race. Nga aba NRM balooza singa bagenda mu kalulu nabo kiyinza obutava kwega kiyinza obbaviiramu obubi. Kakati basazeewo babakutulire eno. Kino si kipya. Nagambako wano bye byatwala ne Mwami Museveni mu nsiko ku mulembe gw'Obote. Kati nga bwe byamutwala mu nsiko byali mu kkola. Kati ekisinga okubeera fane Mbu ne Joel Ssenyonyi y'omu ku target. Era nga bagamba Mbu omukyala Anita Amongo yali emabega w'okufulumya Joel Ssenyonyi mu paalamenti tamwagalirayo ddala. Era nga batulaga nti leero wabaddewo ne meeting tugenda beera nga byonna tubitunuulira. Of course ne Electoral Commission leero etudde nebaako enjogereziganya zeeyogereziganyizza tugenda beera nga tuzitunuulira. So nga tugenda tulya ku Prime Minister asaliddwa ogw'okuttibwa. Era tugenda beera nga tumutunuulirako. So nga ate Dr. Nico ng'akulembeddemu bannayuganda bangi balumbye ICC, balumbye kooti y'ensi yonna ku nsonga za Mwami Museveni. Ebigambo ogenda biwulira, kooti y'ensi yonna abasajja bagirumbye ne bagisalako ne bagigamba muwulirize ensonga zaffe nga bannayuganda. Muwulirize omulanga gwe tubakubidde lwaki omulabe w'eggwanga atta abantu. Mumwongeranga ssente buli kaseera. Beekubidde omulanga. Of course tugenda beera nga byonna tubitunuulira. Mwami Museveni abantu buli we beegeza mu ICC amazima gali nti ebintu bingi ebivaayo era bye tugenda okutunuulira mu mboozi eno. Nzikiriza tukole bwe tuti tukomewo ebigambo tubyogera. Video gimpeere like ate tukomewo tuwatanye oba tubyogere ebigambo. DPTV Uganda, Dawn People Television.
Bobby has decided to sleep in these ghettos. Gwe bw'obeera eyo nga weebase ng'oli mutulooto ng'oli munaku ng'oli mwavu wandisituse ne weegatta ku Kyagulanyi ne mukyusa ensi kuba bw'aba omusajja omugagga nga loogi gy'asuzeemu olwaleero yeeno gy'ogenda okulaba tulina okumanya nti ensi teri feya. Omwavu weebase omugagga asuze mu loogi eringa ya 1,200. Waliwo twakulaze mu video yaffe eri nga Kyagulanyi bamusitopinze musajja wattu ne ttiimu yonna tewasobodde kufuna wakwebaka walungi. Ogenda kulaba nga tetunnatandika na video eno njagala osooka olabe ogenda kuseka ogenda kunakuwala ogenda kwewuunya. Nzikiriza nkutwale mu video eno katugisookeremu tulyoke twolekere byonna bye kirina okulaba mu mboozi ya leero. Bobby has decided to sleep in these ghettos. Come, you go. Come. Okay, asante sana. Madio Kolo. Tumefika. Where's my crib? Yeah. But there is one guy who takes one key. Open that. It is okay, you open this. It is okay. Take your time. Who gave me this light? Somebody maybe. It's a tricycle. President, why have we just sleep here? Well, we are in Madio Kolo, and they got for me the best that is here, and I'm happy to have it, and at least be able to look in the eyes of the people of Madio Kolo. We've reached very late because of the bad roads,
so we were not able to address a rally, but at least we've stepped foot in Madiokolo. And tomorrow we'll set off from here to go to Nebi and Zombo. You haven't checked yet that room. Won't you be shocked when you enter or you're ready for anything inside? Shocked? Why? As long as it has a roof. Yeah. I mean, I'm Ugandan like anybody else, and remember I come from the ghetto. Yeah. Come on, Jamie, I come from. You need a, is it one of those? No. You hold Your it. president. So try cycle, isn't it? Exactly. The light. Are you sure the key is one? You can change your room. There's a room there. Can we have an extra room? Those are the only keys. What is the key? That the one person come here and they take back the key. Took the key. Yeah, she said for me she's coming, but by the way, I waited. Okay. I wait for This you. one doesn't seem to work now. It's a tricycle and all the tricycle keys don't open. You have other keys. For the work I'm doing, eh? No, it's not one of these. Madiokolo tewaina njawulo ne waffe Gomba. Tewaina njawulo n'ebitundu ebirala byonna. Era nga bw'olabye wali abantu bangi nnyo, wali business bajjayo ebirime, abavubi bavuba n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye ekiremesa abantu okuzimba, gavumenti yina okuzimbira abantu zi lodges n'ebifo ebisanyukirwamu n'ebiwummulirwamu. Naye weesanga nti embeera y'ekitundu eremesa abantu okusiga ensimbi n'abeeyo, kuba neno wali abaana abavaayo nga baliyo ku kibuga, naye olowoozaamu okusiga ensimbi ewaabwe nga ziyinza obutadda. Kati zirooje ennungi okubaawo singa gavumenti ekolera abantu amakubo n'oba ng'ovuga bulungi okujja eno n'okuddayo, ne bateekerawo amazzi, ne bateekerawo amasannyalaze, ebyo bimala. Ebisigadde abantu bajja byekolera, ekifo nga ekkubo lituukawo nga waliwo amasannyalaze, nga waliwo amazzi, abantu bajja kuinvestinga. Naye kati olaba eno erooje esinga obulungi wano Madiokolo, naye temulina masannyalaze. Kuba embeera y'amasannyalaze teyangwira abantu. Kati ekyo kikalubiriza abantu bamusiga nsimbi okuinvestinga. Niweesanga nga kalooji nga kano ka ssente erono nnyo, ate naffe bakasitoma tetujja kusanyuka nga bwe twandisanyuse. So mu Uganda empya nze mba njagala bino bya isaawo buyisa luguudo lugende gye lugenda nga luva gye luva, oyiseewo amasannyalaze, oyiseewo n'amazzi, ojja kwesanga nga bannansi ebintu nga buwashingize nga buweekoledde, ojja kusanga kubanga waliwo amasannyalaze mu kitundu, nga bu night club abantu babuzimbye, nga zi lodges abantu bazimbye, ebifo ebisanyu nga n'ekifo kikulaakulanye. So ebyo byebintu bye twetaaga okukola. Ekyenako nti abatufuga kati tebamanyi industry eyo, tebamanyi na night economy, tebamanyi nti kati wano bafiiriza abantu ssente. Kuba luno lwe tuzze eno lodge simanyi ya ssente meka, eyinza okuba nga eyinza n'okubeera nga yakyesa oba kyebi oba mutwalo, naye ate nga bandibadde basobola okutuusiza mu lodges ez'ebbeeyiko ne bafuna kasente, n'abantu betuze nabo ne basipendingako ssente muno n'ebirala bifaanagana bwe bityo. So byebyo ebintu ebimu ebiza ensi yaffe emabega. Kino Madiokolo kibuga, district namba, wandibadde alisi nga waliwo katawuni akeyagaza n'emirimu nga gitambula. Naye for now tugenda kukowa wano. Yonna gye musinziira okubeera nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lunaku lwa Mande era nga obudde simanyi bw'olabiddeko vidiyo eno, wabula nkwebaza kubeera ng'otwegaseeko. Njagala kutandikirawo n'ebigambo nga bwe bizze, abula tugenda tandikira ew'omubaka amanyiddwa nga Ibrahimu Ssemujju Nganda. We tuba tuva oba tusookere mu kano akatambi. Abaana bano abawala abo boolengera baavaayo ne beekalakaasa
nga bawakanya ekya General Muhoozi okubeera nga awandiika ebintu byawandiika ku mitimbagano era nga beemulugunya nga bagamba abasirikale oba abakuumaddembe bandibadde naye bamukwata. Bwe bakwata ebipande twabalagako wano leero ekibatuleesezza y'engeri abasirikale gye bakwatamu abaana bano n'engeri gye baabayisaamu yetuleesezza akatambi kano. Njagala otwe ku maloboozi gaako. Omusirikale obusungu obwo obukuba omuntu mu kamera oba ku kamera watyanga amusanze watali kamera watyanga wamugwikiriza tewali kamera kikyayinza omukolaawo. So abakuumaddembe ndowooza obusungu bukendeereko bukendeereko nga mukola bye mukola kuba kino tekikkirizibwa mu mateeka nente tekkirizibwa kkubwa. So bwe tuba nga tuvuddeko eyo katugendeko omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda. Ekimu ku bintu bye nnina ebinnuma be basajja bano okwetwalira mu kilaasi ey'owagulumbire naye ng'ababalonda be bano abanaku ab'owansi. Mu kaseera k'akalulu bano babaagala bakkirira wansi ne bakola n'ebitakoleka. Naye baba akalulu bakamaze tebaagala yadde okumanya tebaagala yadde okukola ki. Kakati Ssemujju Nganda yavaayo n'agamba nti yeesiimye n'abalonzi be ab'Ekira municipality era Mukama yamuyamba n'aba ng'akiikirira abantu abategeera nga bw'ategeera. Ye tasobola genda n'azina mazina mbu simanya abantu bamulonde. Sooka otuwe Ssemujju Nganda. Ansasi n'enkiikirira constituency enfaanana Katonda yansasi n'enkiikirira constituency enfaanana nze sizinira abalonzi sibasenera mikyere sibayimbiramu kubanga mu parliament sijja emirimu egiriyo nti kakati noyo abayimbi bayingire mutusaasire. A few moments later. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala ubo yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Now, what is that? Bwadda n'omubuuza bye wayogera ono yabyogera mulala n'ono ali wano aziniramu abantu mulala. Do you remember nti twaleeta n'akatambi ng'atudde ku gundi? Twaleetako akatambi nga bamuvuga ku tukutuku. Ne bwe babeera eyo ku marediyo eyo gye babeera beesudiya. Bano abasajja balina obulamu bwa parliament we babutwala you know ababaka ba parliament bandibadde n'amakulu era amazima gali nti bandibadde n'ekitiibwa. Leero tokyayinza kuyimira nti oli mubaka wa parliament ti awo olina ekitiibwa kingi nnyo. Okola ki? Kiki ky'ogasa abantu? Because byonna bye mutugamba ffe bye twagala mukiikirire byonna Mwami Museveni abitwala mulaba ate nga mutuddeyo. Kati temukyayina waawo kibasukkulumya kubafuula nnyo ba kitalo okutuuka ng'obuyinza bukyuse amaanyi gammwe ne gakomawo nga musobola okwogera ne biweebwa ekitiibwa bye mwogedde. Ne kati ababaka ba parliament era tokeranga ku makya ne weefumba nti oli wa kitalo nnyo. Tokikola nga mmwe abeeyita ab'ebitiibwa mbusimanya mwasoma nnyo kusoma kwammwe tekugasa ebyaddala. Kwa buli kiki kye bateesa
nga mwami Museveni akyagana ne kitayita tewali. Anyway, tuveeyo naye ng'era tetunaba kuva mu bagezi abaasoma ebitabo ne babiteeka wali. Katugendeko e Masaka. Bannanga omukulu Mpuuga ayisizza ebivulu olwaleero. Temwabirabye. Muyinza okwebuzabuza nti temwalabye. So yiyo yasimbye Lwakasota akulembeddemu banne omutiba gukutte. Ani adda kwali Juliet Kakande balina ne bafoot soja ali mu kuyita e Masaka gyazaalwa naye muganda wange ekintu lengera Nabedi Bwanika oba bakubira baani kana Nabedi Bwanika nga ne mama we teyamulonda tuwe katambi bateeketeke kale byebyo ebibadde e Masaka abasajja emmotoka zo bavuga mbi toyina kyobagamba kati abo ba protecting their gain balina. Oli Nabedi Bwanika bwe yagenda mu State House okwogera ku mmwanyi yagamba bwe yavaayo yagamba nti Mwami Museveni twogeddemu naye mbadde nteesezza emmwanyi y'okuzitwala okuzezza akale wakiri twongereyo emyaka 5 ntuga omukulu bye byakututte. Anyway, tuveeyo tugende bigambo by'endowooza nti si birungi ebya abadde munna NUP amanyiddwa nga Peter Mpaka ono abaddewo embalala wangi sokemo Peter Mpaka Peter Mpaka ndowooza. So omwami oyo ye Peter Mpaka avudde mu race. Mwegendereze abantu ba NUP bonna bali mu kuvaamu. Ffenna tumanyi nti abamu babagiramu mu Electoral Commission ako ke kakodi akapya ke baleese. Twakulaze yavuddemu eri ewa Nyamutooro mukyala Kenzo nga bakuwadde ensonga mbwe abamuwa emikono baali ba NRM. Era ekibuuzo kyange kyabadde nti omuntu bw'aba tawezezza mikono emikono ogitwala ne bagiverifyinga ne bakakasa nti mituufu Electoral Commission n'eryoka ekunominatinga. Kakati bano abagamba nti tebamuwa mikono Electoral Commission yali yamunominatingira ku mikono 8 ne tumanya nti nedda si 8 bamuyisaawo batya kubanga bano bakireminga nti tebamuwanga ku mikono. Era emikono gye bagamba bo ba NRM tebasobola kubanga bawowa NUP. Kuwali yavuddemu ku Nyamutooro ekyo ne tukimanya nti Electoral Commission yabadde mabega wa bino. Era kano ke kakodi akapya NRM keri mu kuyitamu okujjamu aba NUP just like nga Kabanda David Kabanda niebyo ebimu byalimu ku ssaawa ya nomination eyali avuganya Kabanda bamukwata ne bagambwa ate yakozesezza emikono gya Kabanda. Neddala bw'obanga otegeera bayinza okulimba n'ekintu bwe kityo nti nabadde nzija okunominatingibwa ndeeta signature nendeeta ate ya candidate gwe nvuganya naye. Gwobola bakisoboka? Of course tekisoboka. Naye era Kabanda ali mu kulwana ne gwali nayo wa NRM ali ku independent naye amuggyemu ne Electoral Commission. Ekyo kikulaga nti nowa NUP bamukola kyekimu. Now tujje Peter Mpaka ya withdrawings. Naye ensonga zaawa mulimu nti NUP yabalimba nti ye yamulimba mbu ejja kufacilitating ejja kubawaayo ku ssente ez'okunoonya akalulu. Oba mpuliriza mbu ejja bbaayo ku ssente ez'okunoonya akalulu. Ne bakizudde nti oba akizudde nti
baali balimba ekyo nakyo n'okiteeka ebbali naye mu bino byonna agamba nti ye abivuddemu naye ekisinga okwewuunyisa n'ekibiina akivuddemu bw'oba ng'olemereddwa nsimbi nsonga ki ekujja mu kibiina ate n'ogenda weekwase aba PFF tusooke tuwulire ebigambo bya Peter Mpaka naye nkugambye ng'omuwuliriza njagala otunuulire enjogera ye body language n'ebigambo engeri gye bimufulumamu osobola okutegeerera ddala nti ono omuntu alina something big behind ye ng'omuntu mutuweeko anje nibanyeta Peter Mpaka ninye wahiwe furaga ya National Unity Platform okwesimba nka MP wa Mbarara City North kandi nkabana nominated by the Electoral Commission kwesimba ndi ahabwa member wa parliament Mbarara City North ni ticket ya nu konkari izoba bijane barheji ndukusharamu ukuruga omukwesimba ahabwa MP Mbarara City North abo kugira ntungire financial challenges ezinde mise kutambuza karuru uko kumbe ni manyangu nimbasa katambuza pate yitu ekabetire yo commitment yo kugira ko yakusponsoringa konke bimwe biremire so nareba nyowe Peter okwesimba kushendekeza abandi tikine makuru kiga gukora hatu noro mutwe gwanje oguguru munka kilo mukaga hatu kutwara ogo mutwe gwa kilo mukaga aha muheru omukubara karuru Peter Mpaka ye 00 nyondebere ekyo tine kubana cyongera aha political jane yanje na political destiny yanje na political interests zanje na munonga ezo kusavinga abantu bambara City North nabwo ekyo nahandike bareji ndikuhandikira president wanje Robert Kyagulanyi Ssentamu hamwe na secretary general w'ekibina kya NUP ukurabira mu vice president wa Western Region ndukubamanyisa ngu bamanyise Electoral Commission esaze mu ukwesimba kwanje kanda nekindi for the meantime ekibina kya National Unity Platform nashara mu kukirugamu nza kutwara obwire mbanze nteekateke ndebe ekibina kindi ekiri kubasa kwa accommodatinga political journey yanje particularly by the way I'm impressed by a party like PFF akubako kureba candidates ba PFF umulimbarara including even councillors PFF egerezeho yabahereza some visibility haro for example a councillor in Baharwe bakweta Mushambo Max aine visibility ya manu noreba ngu aine that ability to move haro councillor wanja hakachika ayesimbire omukibina kya PFF bamweta Buyondo Muhammad noreba ngu his party has supported him konka party yitu tukubageza kubashaba no okushaba facilitation kache bakugira ngu haro any support ero kandi obuto turiyo process yo kwesimba everything was rosary so Peter Mpaka Mbarara City North wa 2026 2031 na sharaho okuru kakati owuliriza Peter Mpaka ekibiina tekimufacilitatinze era agambye nti yeewuunya nnyo ekibiina ng'ekya PFF n'atumenyera abantu bekisobodde okubeera nga kiyambako kuviira ddala kwerosi n'ogamba nti
Lwaki bano abantu baba bamalira abantu obudde? Of course nze nnyinza obutabanenya nnyo kubanga mmanye ekizibu ky'eggwanga. Ekizibu ky'eggwanga beba abantu abagala okwongera okwenyweza. Era mulina okukimanya nti waliwo olukwesese olw'okwagala NUP ereme kuddamu kubeera nga ye leading opposition mu parliament. Ekyo kyo mulina okukimanya. Bano abantu bemuwulya bagenda basunsuula basosola baagala okulaga nti eri kuba amazima gali nti wano mu Central Buganda amazima gali nti NUP ejja kuleeta ba candidates. Ejja baleeta. Naye baagala okuva eri okwetoloola Central nga tereese mubaka. Baagala gifundizaawo n'obwa leader of opposition babutwale. Oba okategedde kubanga omusajja bw'ajja n'akugamba nti newaddemu ka break akatono naye ate n'ekibiina nkivuddemu. Mpandikidde president wange naye ng'ate otugamba ekibiina okivuddemu naye ate owandiikidde president wo ategeeze oba bategeeze electoral commission nti nze nvuddemu. Pandikidde president wange secretary general wange nga mpita mu mukulembeze wange amyuka wano mu western nti nze nvuddemu. Olabira ddala nga wano waliwo olukwesese oba olukwesikwesi olujja abantu mu race. Gweddero wali okiwulidde ng'abantu buli ajja talina bisaanizo. Oli n'akugamba sina na sente zikola campaign. Oyagala campaign efaanana etya? Because omukulembeze yabaddeyo eyo mu maanyi amangi n'abantu ne bamwaniriza. Kitegeeza abakulu bo baatudde ne balabanga kuba mukulu yabaddeko kulaale. Ne bagamba omukulu ono singa tuleka basajja bayinza otufuukira ezzike. Omukulu ne bamutuukira ne bamugawa waayi va mu race. Either yalidde ssente oba bamukanze. Ekimu ku byo. Kakati kino tekikoma eno. Obweraliikirivu bugendera ddala mu maaso. Mumanyi nti Walukagga akyali mu tribunal. Ekyo nakyo ino kitegeera. Kati okuyisawo wa NUP bayisawo wa independent. Kubanga aba independent abamu bavudde mu NUP. Bajja kujja nga baagala okulagako NUP nti nayitawo nga temumpadde n'amaanyi gammwe. Ekyo kyo tulina kimanya abalonzi. Ng'ovudde ku ekyo waliwo n'amawulire ge tufuna agaagala okulemesa Joel Ssennyonyi okudda mu parliament. Okusinziira ku kiwandiiko ekyo kirina kye kikulaga. Naye nga tetunaba nakituukako njagala era ojjukire nti waliwo munnamateeka eyavaayo juuzi n'awaabira abantu b'e Nakawa mbu ayagala bonna babajje mu reesi yasigalemu yekka. Kitegeeza naye ayagala kujja n'opposed. Kakati ng'ovudde ku ekyo waliwo omulala gwendabye leero ng'era naye azze wa Alex Waiswa mu Fumbiro ng'aclaiminga agamba nti Waiswa gye yeesimba tamanyiiyo. Oba okitegedde? Kati oyo ye yawaabira Ssennyonyi ne banne we beesimbye Nakawa. Oba okitegedde? So ogenda okulaba ng'abantu bangi NUP bali mu gifrustratinga. Bagezaako gisindikiriza ku kisenge. Olaba nga bagitadde mu bintu bingi ebyaddala. Eno Bobi Wine team bagikutte. Eri bakoze bwe bati. Eno bakoze bwe bati. Ate n'eno mu babaka ba parliament bali mu kubeera nga babanyiga. Bagi frustrating ddala bagisise bagireeze enkaka bati.
just lwakuba nti ne NUP abasajja baayo tebagenda naye ng'amazima gali nti yo gavumenti ekola ekisoboka kyonna okulaba ng'ebajjamu. Now katugenda kweyo egundi ya Joel Ssenyonyi. Awandiisa agambye nti Joel Ssenyonyi, Speaker Among is doing everything possible to block your path to Parliament. As we speak, there is an ongoing meeting in Kololo between Electoral Commission officials and Speaker Anita Among, with Anthony General Chiriowa Chiwanuka also participating virtually. Kitegeeza nti waliwo meeting egenze maaso olwaleero wakati wa Speaker Anita Among n'aba Electoral Commission Kololo, era nga ne Anthony General Ssaabawabi wa government Chiriowa Chiwanuka agibaddeko naye tabaddemu physically. Ye agibaddeko ng'ayita bagiyita batya ku social media ng'ali virtual. So ye tabaddewo mu buntu either on Zoom oba kakati byebyo naye nga baga mbu Speaker yali emabega wa bino, mbu Speaker yali emabega wa bino, era tayagala kuddamu kulaba Joel Ssenyonyi mu Parliament ejja. Akola buli kimu okulaba nga tadda. So olabira ddala nga politics abantu abagezi bali mu mubajjamu ekiri ekisinga okubeera fane abatategeera be basigalamu. Sigambye nti si bagezi be basigalamu nga taliyogerako ku bikwata ku bantu. Anyway, byebyo ebiva side zeeyo. Kankujjeyo tugende wa Igigi Betty Kamya. Betty Kamya azzeemu okubeera ng'agwa mu bintu nate. Betty Kamya bakamala omuwummuza ku bwa Igigi mu kaseera kano bamwapointinze nga advisor on general duties. Kati ekyo kifo ki okuva ku bwa Igigi ne bakwapointinga nga minister owa guno ne guli bino anyway bakuyiwa ranka ng'olaba okuva okubeera ku gana amawulire gategeezeddwa Deputy Presidential Press omukulu amanyiddwa nga Press Secretary amanyiddwa nga Farouk Chirunda yavuddeyo n'ategeeza eggwanga era n'akonfaminga amawulire gano bw'abadde ebugweri mu campaign rally. Betty Kamya mu kiseera kino bagenda muwa office eya kubeera advisor wa guno na guli. Tayina mutuufu wabula guno na guli awo we tuli ofaanaganako nga minisita w'amabugo. Ye Igigi ate tunaagamba kyagudde mu bintu. Now bwe tuba nga tuvuddeyo eyo nzikiriza tugende butereevu nnyo ate e Bangladesh. E Bangladesh eno Electoral Commission mbadde njirese. Olunaku olwaleero Electoral Commission etuuziza meeting. Now in fact eno ye yandibadde dda wali. Oli atugambye nti wabaddewo meeting ebadde eteesa ne ku Joel Ssenyonyi. Anyway, saagala tubikwasaganye tugambe nti eno naye ebadde emu ku ezo. Ne kale tukitwale nti oli atugambye leero wabaddewo meeting, kakati katwogere ku meeting
ebaddewo. Akulira abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga basisinkanye abaali basaba okusunsulwa bavuganye ku bukulembeze bw'eggwanga. Era bano bagamba nti ebisaanyizo baabirina byonna ne babalemesa okubeera nga beesimbawo. Era bagamba nti bano emikono egibasemba emikono egibasemba mbu gye gyabajjamu. Ensisinkano eno eya leero eddiridde okwemulugunya okwassibwayo abataasunsulwa nga abataasunsulwa nga bwe kyakolebwa ne ku balala ab'ebifo ebirala. Abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bategeezezza nti tebalina muntu yenna gwe baalemesa kusunsulwa wabula amateeka ge gaabakugira oba ge gaabakanyuga ebbali. So abakulu babaddewo awo byebyo ebivuddeyo. Waliwo ensonga za Kayindo Tafiire, of course tujja zigendamu olulala, tujja zigendamu olunaku olw'enkya. General Tafiire naye ebibye biri awo si birungi, tujja zigendamu enkya. Katugende wa Dr. mu Bangladesh eri Prime Minister. Bangladesh eno Prime Minister yabadde akolanga President Kisekanga Morgan agaya mbu asekanga Nabbanja kituufu. Anyway, wanji kimukoledde ekikazi kikoledde. Morgan oli mwana muto, Katikkiro yakagaana abaana abato okwesiba ku bakadde. Morgan ono teyayogera ku bazungu, yayogera ku bakadde, omukadde aba mukadde wonna. Bannange Morgan abadde ki? Abawala abato bakubbye nnyo nenga kitemu. Anyway, oyo gwolengera ku screen yali Ssaabaminisita w'eggwanga erya Bangladesh ye Shakil Sheikha Husina aweereddwa ekibonerezo kya kuttibwa oluvannyuma lw'okusangibwa lw'okusingisibwa emisango gy'okutta abantu abasoba mu 1,400. Morgan owulira kye weepikira. Abantu 1,400, obulamu bw'abantu 1,400 oyo yabutwala. Omwaka oguwedde bwe baali beekalakaasa nga bawakanya gavumenti ye. Okategedde? Ono agenza okuweebwa ekibonerezo kino nga yadduka dda mu ggwanga eryo n'awaŋŋangukira e Buyindi. Kakati ojjukira Ssaabaminisita, Prime Minister era Ssaabaminisita owa Nepal naye yali akolanga President. So kati ne bana ba Bangladesh oyo yakolanga President. Negwe ababangale baavu. Tano bannayuganda bagenda e Dubai awo. Ababangale bali e Dubai. Ate nga kye basinga okuba nakyo bwe busiru. Baavu naye basiru. Abakola n'ababangale eyo musobola otubuulira ababangale baavu naye basiru. Kwegamba oyo omukazi abafugidde mu bintu bibiri, obwavu n'obusiru. Anyway, bamusalidde gwakufa. Kino kituwa kyakuyiga ki? Naddala nayogedde ku mukyala Samia Suluhu. Amawanga gaaganye omukongratulating oba gaagana omuyozaayoza olw'obuwanguzi. Kitegeeza wadde oli mu ntebe naye toyina buwanguzi. Singa abantu bakeera ku makya ne bagamba nti katwekalakaasa kujja mu buyinza oba tufa tufe,
tewali gwanga ligenda kusemba kubaga ganye n'okurecognizinga gwe Samia Suluhu nga president. Kati omutima gwa Samia Suluhu gwe gw'omukyalo oyo bagenzo mmaliriza nge Tanzania abantu abafudde basoba 200. Era wawulidde Katikkiro ng'abuuza kati obwo bukulembeze ki? Kanne kino ekikazi okijja mu buyinza abantu 1,400 bagenda ezira kumwa ne bakimamula mu buyinza naye kooti teganye kubeera ng'ekisaliro ogw'okufa. So okira era nze waliwo abantu abaga abakazi balina ekisa abakazi baddeme kituufu naye gwe ne bakeera ne bakubuuza abaana abasuuliddwa ku kkubo bameka abasajja be basudde bakazi be basuula si bonna ne bw'otunuulira cases ez'okutulugunya kizibu okusanga omusajja nti atulugunya omwana naye baleete mu nvuma nammwe mubimanyi. Anyway, tuveeyo tugende wa Dr. Nico. Kakati ICC gye buvuddeko in fact twalaba Dr. Nico nga bawozesa Joseph Kony. Dr. Nico yali bweru ewa ICC mu kukooti y'ensi yonna ng'akutte omuzindaalo agamba mugende mukwate Yoweri Museveni ne mutabani we era ng'agamba batemu. Kakati olunaku lwabadde lwajjo bano balumbye ICC International Criminal Court era bwe bagirumba ne batandika okuwaayo n'okuteekayo ensonga zaabwe. Ensonga zaabwe nga zeekuusa ku ki? Nga bagamba nti Mwami Museveni ne General Muhoozi bazze batta abantu wamu n'okutulugunya. Ne juzi jjo ly'abalamu we bawambye abaana ba NUP nga babakwata Kyagulanyi ng'ava Mbalala era n'ensonga zino baaziroopye. Newankubadde wabaddewo akavuyo naye baalemeddeko paka ng'ensonga zino bazituusizza era ne babagamba nti mwerondemu omu ajje ayanje ensonga zammwe era ne baziwuliriza. Ensonga zaabwe zaabadde ku kati no bagenze bangi naye nga bambadde ebijaketi. Mu jaketi ze bayambadde munda nga bayinamu ebigambo. Kati kasita batuuse munda buli omu n'ajjako ejaketi ebigambo ne biryoka byeyoleka. We bategedde nti abantu abazze na bangi babadde balowooza balinga babiri. We bategedde nti kibinja ky'abantu bangi. So tulabe embeera eno nga bwe yabadde mu kooti. Soko batuweeko. A corrupt NGO, you are sponsored by the money, that's why we have white money black genocide, because in the program of today there is no human rights and there is no elections, because they know dictators in Africa don't want you to know about it. Last comment, the ICC refuses to go after these crimes. ICC should also protect Africans, not just Europeans. Thank you so much and sorry for disturbing your conference. Was castrated by a dictator, Yoweri Museveni. So I need to be heard, and I'm exiled in Canada. I'm here with some Ugandan comrades. I request you to stand up because we are so disappointed about how the Ministry of Foreign Affairs is not talking about Tanzania. Just 2 weeks ago, thousands of in the we're doing a little protest. Please stand up. Chuma is here. Marie is here. Moses is here. Just give us 10 minutes, okay? And then you can continue. Just a minute. So, we are suffering. Excuse me, may I propose that we give you about the suffering in Africa. This Ministry of Foreign Affairs is supporting dictatorship. When they talk about multilateralism, they talk about supporting dictators. The African Union is a corrupt union. We already
I know you can request that via the organization. So if you're going to interrupt the session, then you cannot say that you are not making trouble. If you want to stand, if you want to stand we are for not your making argument, trouble. okay, let me We just want to present what is happening in our country. You have so we much are opportunity. hard. We don't have the opportunity. This is the only opportunity we are having here. To contact the organization. And Chuma, this is a torture survivor. Please listen to Chuma. He came all the way from Canada. I was brought by UN. My family is suffering in Nairobi. Every now and then they are crying. So we need 5 minutes. We need to give us time, and we talk about this. Is actually a very good conference and a very good platform for me as a former journalist, a former bodyguard of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, and a former activist in Uganda. So we need your attention. We just beg, we need your attention to submit to this international community as we arrange it. So we humbly request you. Please come on stage. I would like to make Thank a you so proposal much. that we give one of you, so I would like to ask you to appoint one spokesperson to give you 1 minute to make a statement for everybody to hear what you have to say, and then I would like to move on with the panel afterwards. Yes? So who? So much. We have been hearing about the double standards, especially when you are dealing with African specialists. It is worse in Uganda, and I don't know why you are not focusing on it. That's what has pushed us to this extent. In 2016, the Ugandan government carried out massacre. Over 100 people were killed in Kasese. Children, women, on top of that, those even over 200 were arrested. Those who were arrested, they had even to act inhuman, and they undressed. All of them, women, children, were undressed. The international community could not do anything, and they kept supporting the dictator. In 2021, over 100 people were killed in the city of Kampala because of supporting the opposition candidate. Yesterday, last week, over 200 people were detained. There are some people who have been in prison from 2021, but the international community keeps supporting, funding the dictator. Some of us have left our homes. We don't know how our children are. We have to run away. People are killed on a daily basis in Uganda. Somebody that's been in power for 40 years is now 80-something, is now 83 years. Now he's grooming the son who is a general. They are killing, they are terrorizing everybody in Africa. But what is our major concern? The European does not look at that. I don't know what they think about Africans. People are treated like animals. Women are raped. Like, there is a video, I think, I don't know where we can show it. The woman was undressed last week on Friday because of supporting the opposition candidate. It's so tense. We have nothing we cannot explain. Even now that you see us talking, you go to Uganda, you are not sure of your life. I don't know what's happening. Really, it is too much. We talk of Congo, we talk of Sudan, but there is a big problem in Uganda, in particular. One thing I want to say about the conference. Sorry, Why don't you talk about Kenya, about Sudan, about Ethiopia? Why only your own particular interest? Why only your own particular interest? Why only your particular interest in Uganda? There are so many more countries. So many more countries. Yes. So why don't you take the stage here? Why should I look at you? And you know, if you look at the situation that they mentioned, 40 years the president has been in charge. I don't really want to get into the particulars, but the median age of these countries tends to be between 16 and 18. So you'll find that most of the population has known no other leader. We've just seen an election in Cameroon, you know, plainly not a credible election, where the re-elected leader is 92 and the median age is 18. You know, we had another vote in Tanzania. I was just talking to Tanzanians this morning. I was speaking with Stephen, where, you know, people took to the streets because the opposition leader was sent to jail, and thousands clearly were killed in a space of maybe 3 or 4 days, primarily by the security forces. So we really can't minimize those concerns. Uganda will be going to elections early next year. I'm really worried about what it means at a time when
the young people especially, but not just the young people, most of society is saying this cannot go on. These are elections. Frankly, we also have to be careful, you know. I can see the criticisms of the International Criminal Court, but the court is only as effective as its member states will allow it to be. I'm not really confident that we are in that moment when we'll see the International Criminal Court having the space, having the institutional support, the diplomatic support to be able to do much about some of these things in a moment when we are in an age of impunity. You know, so I'm not very hopeful that the answer lies with the International Criminal Court. I'm just more certain that the way in which young people on the continent are saying enough is enough, the way in which they're saying, you know, this cannot go on, the way in which they demand much more than their parents, and the way in which they want to be heard, including through, you know, the opposition in Uganda's, you know, very brave campaign. I think that something will have to give. I'm not sure it will come from outside. I'm afraid it will probably have to come from within, but something has to give. Thank you. Maybe So it has to come from within, so you have to be in Uganda. Yeah, but I can't go to Uganda. Ensonga zonna muziwulidde nga bwe zitambudde. Finally, eddoboozi lituuse munda era n'abakulu ne balaga nti yes, ensonga zino bazigoberera n'ebigenda mu maaso. Era nga batuuse n'okugaa nti abaana oba abavubuka mu Africa ne East Africa babanja obukulembeze obulungi n'okusinga abazadde baabwe ate nga bagwanidde. So twagala kwebaza bonna abasobodde okuteekinga kino, abasobodde okukibeeramu era ne mukola ekyo ekisaanidde, kubanga wasoose kubeerawo buvuvuŋŋano, then later ne babakkiriza ne mwerondako ate ne mwogera. Bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyo kikolebwenga n'abalala mulabire ku bannammwe. Bwe kiba kisoboka genda ku bitebe by'amawanga gano musobola okgendayo. Oba okitegeera. So tubeebaza nnyo olw'omulimu ogwo, tubeebaliza ddala. Munzikirize tusembyeyo obubaka bwa Mwami Museveni. In fact nga simanyi ndoza tugenda ku bubaka bwa Mwami Museveni kali tetwakategese. Mwami Museveni yenna avuddeyo n'agamba nti nga lwaki mwagala ngende, nga lwaki mwagala ngende. President Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo kwabo abamusojja ku luwonzi nga bamubuuza ddi lw'ogenda. Mwami Museveni agambye bw'ati, mbabuulira nti nze mu myaka mitono ngenda mu ggulu. Mbabuulira nti nze mu myaka mitono ngenda mu ggulu. N'eggulu ng'olitusuubizza nnyo lirinda ki okukima? Kubanga olinga alyagala. Nze ngenda mu ggulu. Naye bwe nze ngenda mu ggulu, naye nemmwe abasajja okusigala wano aga naye mmwe abajja okusigala wano bwe mutazuukuka mugenda kubeera mu mbeera mbi. Agambye nti ye agenda mu ggulu, nemmwe abagenda okusigala wano bwe mutazuukuka mugenda kusigala mu mbeera mbi. Ye Mwami Museveni abalabula. Era agasseko mu mbeera mbi nnyo.
n'agamba nti mwogera ku mipiira oba ku mupiira ogw'abazungu na kirabu ki ezannya nze sisobola kulaba nze sisobola kulaba kirabu ezo ku myaka 81 siddangamu kulaba mupiira kuva mu 1966 Mwami Museveni yakoma okulaba omupiira mu 1966 oba wali luddawa Mwami Museveni yakoma olaba omupiira mu 66 ku myaka 81 gwali taddangamu kulaba ku mupiira oba okitegedde agaye yegendera mu ggulu nemwe abagenda osigala wano mugenda kusigala mu mbeera mbi obudde mubumalira mu mupiira ogw'abazungu ye Mwami Museveni olinayo ky'omugamba tugenda kukoma wano njagala kubebaza mwenna be tutambudde nammwe nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutugoberedde okuva gye twatandikidde okutukano tugenze mu maaso n'okuba nga tuwunzikira nate olunaku tutambudde ne Sheikh Ashrafu omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo nja kusaba video gituweere like eyakatwegattako agenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga yenze Sajjime ntambudde ne Morgan Kulenz butereevu abaddeko bulungi okakasa nti ekifaananyi kirabika bulungi era kikutuukako nga masavu ddala so nga ate abe ku mapeesa abaddeyo kakasa nti anyiga buli kimu era kikutuukeko nga kirabikira ddala maridadi sana kabisa butereevu nnyo eno ye DPTV Uganda tusinkane olunaku olw'enkya mbeere bulungi